bezi tuyamanga fa batuze baatu tuzinaako buzibu ebinyama mbwa tumanyo twetaane ebinyama nezibisuulawo kalooli ezo nezitya nezibirya ebinyama bitasobola kubanga bitunumira. Abatuuze b'e Nalukolongo ekisangibwa mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala baliko omusajja gwe bali mu kunoonya ng'ono baagala kumuvunaana kwefuula mutemu n'atta ebinyonyi by'ekitongole kya KCCA mu kitundu kyabwe. Ensobi ye gy'akoze bitta ati afunye ennyama y'embizi ebyenda by'embizi n'ateekako obutwa. Wataddeko obutwa nze mu kujja nsose nenda ebinyonyi ebi bisatu nga bifa n'empita bannaani mbaga ebinyonyi nga bifa tugenzola ebinyonyi bitandise okukola ki okufa nga bigwa bigwa bitugenzola bibadde ne musanvu kuweza 8 kuweza emmeka nembabuza nani ateze ebintu ki ebijja obutwa banga omwami alima wali nengenda kunoonya abakakiiko nentuko bakyamani nga taliyo ne banga mukuumeko nengende wala vice chairman n'akubira defense ne bannanga abamu lomu ne bagabana ebifo inagenda ku bamu ne bagenda ku poliisi ne bayita osi naye n'alaba naye nga ffe abatuuze ffe ababeeramu kituyisiza bubi kwate ebituyinaako buzibu era naffe batunyoleddwa olw'ebinyonyi okukola ki okufa ebitalina musango. Ebinyonyi bino ebitiddwa 230 nga bino bimanyikiddwa nga kalooli nga bibadde bivunaanyizibwako ekitongole kya KCCA ekibirundira mu kitundu kino n'ekigendererwa ekyokulya ebivundu naddala ebinyamanyama ebisuulibwa olw'ekitundu kireme kubeera mu bukyafu. Ensonga gavumenti yesasula ebinyonyi bino okubireeta wano mu Uganda tetuzaazisaawo binyonyi bino kati ngenza okujja wano ng'omukulembeze n'ensanga abakozi bange nga bakompuleyininga ebinyonyi bifudde nembibalako ngenza okubala nga mbazeeko ebinyonyi nga 30 ebifudde emirambo egiri wali kati nze kwe kukubira osi wa poliisi ya Kabaawo najja ne munyonyola ne mugamba omwami ayeyambisa omwala gwa kanso guli ng'alimawo atassa ebinyonyi by'abaana. Deogracias sekitoleko omu ku bakulembeze mu kitundu kino abamu n'abamu ku batuuze bagamba nti gavumenti essaamu ssente nnyingi okukuza ebinyonyi bino kyokka beewuunyizza omusajja ow'ettima okubitega obutwa n'ebisaanawo mbu bimuliira emmere ng'ate ne waalimira ttaka lya KCCA. Badde bituyamba nnyo kuba wano oyinza okwesanga nga ne Nabugabo oba baani tebajjangawo kuyoolawo kasasiro naye olaba bwafaanana binyonyi bino bye bibadde biyonjaawo kati kyandibadde kirungi munnaffe abitse amateeka gamuvunaane kuba ababiteekamu ssente bagamba gavumenti tekola ate byekozeeko nabyo nga mubitta bamuvunaana amateeka ge gamanyi. Akatundu kaalimu sitekansa ekavunaanwako ba mwala tetumugaana kulimawo kubanga yo nga mwala n'ate alagidde ddala nti ye yenna nnyini ebinyonyi bya KCC ate yalabite assa ebintu waakozesera wa KCC ye nga wosi wawe. Ye amyuka omwogezi wa poliisi Luke Owesigire akakasizza nga poliisi bw'erina omusajja kubigambibwa okutta ebinyonyi bino era n'ategeeza nga omuwendo gw'ebinyonyi ebyafudde bwe biyinza okweyongera. Poliisi y'omu Kabaawo erina omwami gwekutte amanya Kamulegeya oluvannyuma abatuuze okwekulugunya nti ategeeza okuba nti yenyigidde mu kikolo ekyokuba nti yawadde ebinyonyi obutwa era nga essaawa zino twakategeera nti bisukka 20 ne bifa. Oluvannyuma lw'okuba tukumukwata twamaze era ne tumuteera aba KCCA basobola okuba nti bagenda mu maaso n'omusango abatuuze lwali weegungunyako. Ebisingako bijja bba biva ku sayidi ya KCCA naye nga ekyokuba nti tumukwata twakikoze era KCCA ekyagenda mu maaso n'okuba nti enonyereza ku bigambo kuba nti yateze ebinyonyi ebyo obutwa ne bifa.